tiimu ya Ssenga tugirabye badde empanguzi atuseetingidde tiimu gye tugenze okusamba nayo ngeri tesambika nayo. Omanyi tiimu nti kapiteni abadde Wanyama, Magumba abadde asamba namba 7, 11 abadde mutwe waffe Nkalubo. Nerugamba nabwe katuyungule tiimu etawena netuyungula Professor Ssekama n'ayingira mu ggoolo, Sezinyo n'asamba namba 5, Nabuto n'ajja mu namba 11, mpira ne gitandika. Basoose tutwala Busoga nti gye gunyumira n'abawagizi abangi gye bali. Olutuuse Busoga ntubuuza wano wewa ne banga nti awo magamaga ebijiiko, empombo ne sowaani n'ebiraba. Ne babuuza kati mutwongerawo nti ogenda kaliro Busoga. Nembaga kukolayo ki nti sentamu ono bulijjo abeewanirako nti tuliyambala engule. Yadde eyo kati gye yaswalira gyabeera ekaliro. Tugenze tuukayo nga sentamu ne yali campaign manager we Sendagala nga bali Bulembwe. Munnange nembaga nti mumanyi bano tulina okubatwalaganya. Sentamu ne Sendagala olubalesere babatule Namayumba. Senga n'atubuuza ti mwali muwuliddeko gwe bayita omwana ow'ente? Nembaga muwulira bulijjo Kakooza najja akooza Sendagala obutamuleka ku kyalo ky'Ekatooke. Olumaze omukooza nempita omwana omulala atawena ow'Engabi Lubega n'atandika otubegera. Awo ne tutandika okutambula olugendo olutuufu. Tubadde balaba tusikattira ne baga nedda muyina otambula ebinanyuma binyume, mugenda tambula mudduke mutambule mudduke. Ne batusetinga ne tudduka emisinde okakkana nga tweyongeddeyo nga tulikaala amatenda akasinga okuyaayaanirwa buli omu. Ennaalya n'ennammere wali empereerwe. Tubadde tukyali ennaalya n'ennammere ebaluga mugendeeko Bwayise Mayuuni. Tutuuse Bwayise Mayuuni ne tusanga Omusiraamu Budala n'abakwera kyo Budala naluga mumanyi empeke ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eri wano ane nga batugamba mukyere bukyeze tubale twakakeera bwe tuti ne baluga kati mudduke Kasujjulubi nga abayita ebusujju. Tubale twakatuuka ebusujju twegiriisanga ekigotte entula ne zireeta omumbe gya Namamonde. Oyo mumukoze mutya? Lumonde yatulemye munaamuli ekyeggulo. Tubale tukyalowooza nti kiki ekibalemesezza Lumonde? Maama tateengana ne kakeeto w'omutima balinga ntondo na bwavu. Entondo obwo zibeera n'obwavu we buluma. Era tubale tukyalowooza nti tunaakomawo ne bagamba mmwe bwe mwakyadde wano mulina okumanya nti ffe tuli be Bushenyi. Tulina obbagezesa mugendeko mu tawuni enkulu ey'Ebutambala eriwa mu Bulo. Akaloko tukalidde baaba ate kano akabaddeko enshabwe obwedda mbuuza taata ne Ssenga lino lyenshabwe libanga lyeryo n'enkoona kaakati ngenza okuwulira ng'ate ne Pulezidenti Museveni ategedde ku mukolo guno ng'atukubira essimu mu ddiiro ng'aliriddawo Lwakitula. Aluga mwangu Lwakitula ne mugamba Pulezidenti ne bw'oba oyagala nnyo tetuyinza kujja Lwakitula ono nga Wanyama akyewaga wakiri batukyuse mba tutwala enkoko njeru ne tudduka enkoko njeru mu tawuni wakati. Ono omwana muto wange Edison watandise bwendabidde olwaleero okimanyi nti oyo omwana yabulako katono okulya obwawule. Lwaki? Ate era n'akakiiko k'ebyokulonda kamuwadde omulimu katya ogw'okusunsulamu abaneesimbangawo. Asunsudde enkoko Magumba gadde n'ennyama ng'egenda Magumba ng'asunsula busunsuzi. Tubadde tulowooza nti anaakomawo Edison bw'ogamba n'enkoko nkulu n'aginyiigira n'agibuuza ku enkoko nkulu ebadde tennamuddamu n'agimeketa. Ngenza okuvaayo nga nange neebuuza nti ate enkoko enkulu bulijjo tesobola kwetambuza basitula nsitule ate nange kaginyonyola kubanga ne gye tulaba etambula n'ebiwabwatiro ng'enkoko ento eri enkoko nkulu bagisokodde mu byenda ninga kati obukulu bwayo bugivaaba nga tesobola nakwetamba. Kati ento mugireseyo mu nnyumba bwe genda obuuza ab'ennabweru mu Kibwa Zone nti ddala wasigaddewo Wanyama oba Magumba bagenda kwawulira. Kitegeeza Magumba yasiga Magumba ali mu Kibwa era kakati agenze bajjajjayo kumeketa naye munnange ekkomera Nabbuto ye baaba bwe mwakwasizza ebyokuggalira abasibe abaggalidde agambye abasibe bonna ne banaalaajananga Ssejjirinya ajja bata ekiro ky'olwaleero oba bamu abateekerawo olunaku mukulu taata naye ate akuba ekkomera baliggaliddemu omwana ataabadde mu misango omwana weefumba ennaku anti awoza kimu bansibidde bwereere nja kulingizaako wakiri mu mitayimbwa
kali bw'owulira Nakkunga atuyitaayitamu totawaana omanya nti obusungu bwe bumukutte kuba talina musango. Olaba oti muvubuka era Nakkuba abayita totawaana otulengezebwa akasujja ebusujja yewali Nanfuka ne Ssenfuka. Kali bw'otuuka ku Nanfuka ne Ssenfuka bakulaga mwannyiraabwe Nabunnya kati n'obuuza Nabunnya permanent secretary abeera ludda awo ng'oteredde. Mukama mulungi kubira Katonda engalo. Sebo taata mukulu olaba oti abange mukubeko mu ngalo ffe twazaala obulungi. Era olw'okubanga mwazaala bulungi ebyo byonna ebyambadde engeri y'Ekiyisiraamu birabo byammwe era bigende n'ekitiibwa kyabyo. Ono nno gw'olaba essebo mukwanjuddako waggulu mukwanjulira essebo musajja mukatuliki we katu obwedda ali wano atandise abalokole owabanyiigira banyiigire omukwano gunaddawo ekya sabaleesa ebyerubaga atitaata bo wakulidde abaana ab'obulenzi bibiri twala mu sitowa ey'omusanvu tugattika n'ebyaffe ebyabalokole. Badde manyi nti ono yakebera omutindo naye omukatoliki muzibu nnyo. Ebintu bisatu omukatoliki byatagwa kirwa sapule yesooka okulengejja wano. kyuka eno omuvubuka tulabe komaawo. Ekyokubiri omukatoliki tagwa opena era yiina agirese wano we bamuweera wasumululira bapisa. Ekyokusatu abaana ab'obulenzi nga mujja wamma ekyokusatu taata. Ekyokusatu omukatoliki kyatagwa empeke za kamulali nnyo oba ttaano ziba mu kapapula. Yowaani sooka otwala empola muvubuka oli mukatoliki nabalimu zikola ki empeke za kamulali ezo? bakatoliki balungi ebagwira ku nva zaabwe baziragira omutima. Muvaaki azirunga naawe n'otya muvaaki enva z'abakatoliki nazo zeetaaga okubuuza ennyo. Nze ffe tusimanyi kye tuli bakatoliki abakatoliki baabali eri gwe babuuza era bajja kugamba nti mu ddiini zonna eddiini ekkirizibwa okulya emmotoka eri ekyo motoka ki ipsa taatawa ipsa mu kikaaki. kali gwe noba ng'oli haji n'owulira nga bawuza tugenda kulya ipusamu n'obeeteekamu oba owedde okukomba ku kamulali. Sebo tulese obujubirando obw'abakatoliki kubanga buli omu kyaba nakyo kyeraga nakyo n'omwazinyi yeeraga na luba. Bw'atuuka taata akwata lukwata ati n'atunda mu kibbula n'atandika Allah nalubaza oluki oluba nga alukwatiddeko ojja muddira mu katebe agambye bannina. Naye obusiraamu buzibu nnyo. Osanga omusiraamu nga ddala yaweza alufu ku lulimi nze nabeewuunya ne mu kuziika twalina omuddu wa Allah. Siraamu bokka ebikudaala si bwokka n'eddiini endala kati abakudaala bati era olwakwata jeneza nga tumutwala ne basuulamu oluyimba olukudaala lutya taata Allah abadde ayinayina ng'ayinayina ng'ayinayina Allah abadde ayinayina ng'ayinayina ebamutuusa gye tumutwala we nasinga okubatiira ne bakola batya twasanga bakisimya ekinnya kyabwe nga basimyeyo ne kamwana ndaani katono ng'omusajja gwe tututte munene ompage wage nnyo alekawempe be bamanyi bwegamba kyeyamaani w'ekyalo kyaffe Uganda naye alina erinnya linnya kyeri poliisi ekuuma ebidduka tetulina poliisi eri wala tewali kiwedde alimanyi linnya ki pakalasiti eryo lintwaza terikutwaza muzeeyi abeeyo tumukubira engalo ez'amaanyi mama obululu obungi obwatuwanguza bwavaayo